Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde bange mbalamusaako n'ekiramuso ekisinga amakulu ekya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakadde bange ze Julius Katongole mu Miransanafu nga ntuuse essaawa ziri 9:40 wano mu ggwanga Uganda. Balamusaako mikwano gyange yonna gye musinziira ne mbeebaza emirimu gye mukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Muli omutya bakadde bange mu bitundu by'ensi yonna gye muwangaalira. Tubeebaza mwenna bannayuganda emirimu gye mukola naddala egyo egy'okulaba nga tulwanirira ensi Uganda, nga tunwalirira ensi yaffe Uganda eri mu mikono egy'abamusibira mu bbwa, eri mu mikono gy'abakijambiya abo bennyini abeefudde abasinga okutegeera Katonda ne balowooza nti bagenda kunyiga obulamu bwa bannayuganda, ne balowooza nti bagenda kukola buli kimu okulaba nti bagezaako okunafuya bannayuganda mu mbeera yonna. Bakadde bange mbagumya ne mbagamba mugume. Abasobola okwekwasa Katonda ne mbagamba mwekwase Katonda, kubanga Mukama Katonda yasinga amaanyi. Mukama Katonda yesuubi. Nze buli ssaawa mbeera neekwasa nnyaffe Biikira Maria ono n'ensaba Katonda yayambe muganda wange Fred Kajubirumbuye. Muliyo batya mikwano gyange mugyebaleko bye ndaba bye mulaba, mbagamba musharinge video kubanga essaawa zino ndeesa amawulire bangi ge batabagenda bawa naddala ago agali ku muganda waffe Fred Kajubirumbuye ali mu mikono gy'abanyampi, ali mu mikono gya Nyampians era n'abo abaali eyo bye bakola. Nga sinagenda wala nja kutegeeza bannayuganda nti Katonda talya nguzi, era Katonda ye bw'okola ekintu kyonna n'okola statements ye yeerekera obuyinza. General Paul Lokech oyo abadde deputy IGP owa police mu Uganda olunaku lwaleero afudde n'agenda, era nga Fred Kajubirumbuye yajja n'amuwoninga. Lokech n'avaayo n'agamba nti mugende mwekalakaase mujje ne kofini zammwe abagenda okwekalakaasa eyiye emusanze we. Twagala okutegeeza Lokech n'abalala nti Museveni ne gavumenti ye bano abasajja tebabaagala, bali mu bakozesa olumala babateeke mu dustbin. Kati Lokech gavumenti gy'obadde olwanirira ekisanja kye wayogereramu ebigambo tosobodde na kukimalako, bagenda kujja boogera ebigambo byabwe, famire yeebonebone bakutwale pada bakuziike ogende bwotyo. Era Lokech oba omuzimu gwo guwulira yoyo Museveni. Kati General Katumba amala essaawa zino musajja wano yagenda ofuna obujjanjabi taddanga yeekweka eyo. General Katumba amala agamba leka abasajja tebantwala, yagenda ofuna obujjanjabi e Germany taddanga. Ebyo bye tubagamba. Ntandise video bakadde bange, ntandise video ku muganda waffe Fred Kajubirumbuye, mbagamba musharinge video. Nga sinatandika video eno njagala bategeeza waliwo akakundi akafere akali mu kusolooza ssente akakulemberwa mukulu Alex Kasujja ali awo mu United Kingdom. Kagenda kabagamba nti musonde ssente muziteeke ku MoneyGram oba Western Union, muteeke kumanya nti ga Mustafa Damin. Abantu abo bafere bw'oba tolina ssente byazikozesa n'oziweereza abantu abo, gwe weebuuze lwaki bagamba bawaddeyo akawunti ya looya mbukwe mbamuteeka ssente. Kati ssente bwe zinaayitamu, era abantu abamu mukola mukulu Alex ebintu by'obufere. Mukulu Alex nagamba weewumuzeeko, ensonga zino ozikola ngaani? Era no munnamateeka gw'otasinkanangako muli mukuŋŋaanya ssente mubba abantu. Njagala okutegeeza mukulu Alex ali awo mu United Kingdom, bannayuganda oyo mwami temumuwa ssente, era looyo ono temusindikayo ssente zammwe. Bw'oba oyina nnyingi nga zikutawaanya sindika,
ne bwe bakubba toddamu kutubuulira ekyo nkimaze. Bakadde bange mbalamusizzaako ne mbeebaza emirimu gye mukola. Security alert esooka egenda wa Pato Uganda. Ngenda gikubuulira Pato makati ga vidiyo eno nga maze okubuulira ekiriwo. Waliwo meeting bakadde bange etudde mu ggwanga erya Butuluki. Olunaku olwaleero zibadde ssaawa 8:22. Meeting eno netuula. Meeting eno etudde mu ggwanga erya Butuluki. Nsaba mumpulirize bulungi. Muwulirize bulungi bye ngendo bagamba era mubitegeerere ddala bulungi. Meeting eno bakadde bange yabadde yakutuula ku embassy ya Uganda mu Butoloche awe Ankara we bayita Uhuguru mu Muchu ku namba y'ekizimbe oba gite room 5-9 naye olw'okutya eŋŋamba ezimu n'ebigambo ebimu meeting eno nekyusibwa ekifo era nga meeting eno etudde ku Grand Atalantas Hotel Askalai nga waliwo kilomita 2 okuva mu kibuga wakati. Meeting eno etudde oluvannyuma lw'okusala empenda nga beebuusa abantu bano ani gwe batudde mu meeting eno nayo era ani eyagise. Bakadde bange njagala kubategeeza meeting eno etudde ku hoteli eyo gye mbagambye. Ambassador Stephen Mubiru, ambassador wa Uganda mu Butuluki, ayise meeting eno n'asinkana abaana abo mafias abali mu Butuluki abawamba Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali. Abaana bano mu meeting eno zino zensonga zebogeddeko mu meeting. Fred Kajubirumbuye ebbanga lyonna lye bamaze nga bamuwamba abadde akubibwa ebiyiso ng'era Fred Kajubirumbuye tamanyi kiri mu bulamu obwensi buno. Buli lwabadde adda engulu nga bamukuba empiso, empisa eyo emugenda ku bwongo okumala essaawa 24. Era mu kino bakoze buli kyonna ekisoboka okulaba nga Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali bamutuusaako embeera yonna emulemesa okubeera soba. Abaana bano ba mafias abakwatagana n'ebitongole ebyokwerinda mu ggwanga erya Butuluki abafunye meeting olunaku olwaleero ku Grand Atalantus Hotel Askalai kilomita 2 okuva mu kibuga wakati basisinkanye ambassador Stephen Mubiru ku ssaawa zembagambye 8. Era mu meeting eno ambassador ono Stephen Mubiru bateese ebintu bino wammanga nga tebannaba kujja mu meeting eno ey'olunaku olwaleero okulaba nga Fred Kajubirumbuye bamukuumira mu mbeera etali soba. Era Fred Kajubirumbuye bwe bamukwata bamukubirawo ekiyiso. Ekiyiso ekyo ekyamujja mu mbeera n'abeera nga takyategeera bigenda mu maaso. Bamukwata mu vidiyo Fred Kajubirumbuye ng'omulaba amaaso gali waggulu. Era Fred Kajubirumbuye abaana bano bonga bo ne bafuna eddagala eriwunza omuntu. Mu kino Fred Kajubirumbuye nga bamaze okumukwata bonga bamukubye ebiyiso nabagamba nga bwe twabategeeza essimu ze endala yaziflashinga ne waliwo essimu gye bamukwata nayo. Essimu eyo bano abaana bagikozesa ne bagitwala mu offices eza ambassador ow'eggwanga Uganda eri Ankara located at Uhuguru mu Muchi room namba 5-9 ne bamuwa essimu eyo. Ambassador ono
essimu eno okuva lwe bagimuwa tagijjangako era ng'ebeerako era nga buli omu ategedde nti abaana bano ekyali emabegga wa kino kyali kyakulaba nti bo nga bo batwala ekisibito ekyo eky'essimu ne bakiwa ambasada okumukakasa nti Fred Kajubirumbuye bamuyina. Meeting etudde awe Grand Atalantas Hotel mu Askalayi bibyeno report bana abaana ba mafia bana Uganda abamu abali ettake bibamugambye. Ekisookera ddala bambagambye bwe bategezezza ambasada n'ababadde mu meeting eyo nti Fred Kajubirumbuye bo gwabwe baagukola okumukuumira mu mbeera eyo era ne bategeeza nti buli lwadde engulu okulya tayagalirako ddala nti Fred Kajubirumbuye embeera gy'alimu ekaabya amaziga era etiisa. Fred Kajubirumbuye bo nga bo kye baamukola era ne kye baamutuusaako essaawa zino oyinza okugamba ali ku kikuba mukono era embeera gy'alimu ng'etiisa. Ne bategeeza ambasada nti Fred Kajubirumbuye bagezezzaako buli kimu okukikola okulaba nga bamuzza engulu naye embeera nzibu. Obulamu bwa Fred Kajubirumbuye nti bagezezzaako okugezaako okumuleetera eddagala naye ng'eddagala eryo tetalimira nti Fred Kajubirumbuye essaawa zino embeera gy'alimu etiisa era ng'asigazzaako kikuba mukono bw'olowooza nti embeera ye mbi nnyo. Abaana bano ne beeyongera mu maaso ne bategeeza ambasada Stephen Mubiru nti Fred Kajubirumbuye bo nga bo bali mu kutya okutagambika era tebalina ngeri yonna gye bayinza kumutwala mu ddwaliro eriri okumpi awo we baamuteeka. Ne basaba ambasada nti bwe kiba kisoboka bo nga bo bafune security evudde mu ofiisi za ambasada awe Ankura bamutwale bamujjanjabe. Ne bategeeza wammanga bino nti kikyeteeberezeka waliwo omu ku bo eyakwata Fred Kajubirumbuye eyali omusirikale mu ggwanga erya Butuluuki ng'ali ne bamafia oyo yattibwa dda era essaawa zino teziriiwo. Nti lwaki yattibwa? Ye yakwata akasente akake, akasente bwe baakamuwa ye baalina mission eyakolebwa nga baakuba eddagala ery'obutwa Fred Kajubirumbuye oyo gwe batta banne baamugamba ani yakuwadde ebiragiro okuba Fred Kajubirumbuye eddagala lye bayita arsenic. Fred Kajubirumbuye yakubibwa empisa eno. Okuva lwe yakubibwa empisa eno ey'okumujja mu bulamu buno obw'ensi Fred Kajubirumbuye yatandika okunafuwa omubiri gwe ne gunafuira ddala era bano bamafias ne batandika okutya kubanga embeera Fred Kajubirumbuye yali talya. Musajja watunga embeera mbi olw'okuba nti bamukuba n'empiso ezimubuzaabuza n'abeera nga tategeererako ddala nga buli lwazuukuka omubiri gwe mukoowu ng'ali awo tategeerekeka. Meeting eno etudde olwaleero essaawa 8 ku Grand Atalantis Hotel Askalayi bye bino byesazeewo wammanga. Ekisookera ddala bakikkanyisaako ne bagamba Fred Kajubirumbuye mu mbeera yonna bamukuba empiso esaanyaawo obulamu bwe. Lwaki? Nti ekisookera ddala Fred Kajubirumbuye tebalina we bagenda kumuyisa okumufulumya eggwanga erya Butuluuki. Ekyokubiri, Fred Kajubirumbuye mu meeting etudde ku Grand Atalantis Hotel bano bannayuganda abali e Aksalayi bagambye minisita waliwo minisita eyalinnye n'agenda era ng'abaddemu mu meeting eno ne ambasada ne bamutegeeza nti ssebo tubadde tukusaba mutuwe ssente zaffe ezaasigalayo. Ssente zaffe ze twakwatako mu kaseera kano tubadde tuzikozesezza okulaba nga tubeezaawo omusibo ono. Era mu kino ambasada Mubiru ne bamulubiriza nti waliwo ssente ze baamuweereza okuwa bamafias bano okulaba nga baleeta Fred Kajubirumbuye mu embassies mu embassy eya Butuluuki awe Aksalayi. Ambasada Mubiru olw'okuba naye yali ayagala akasente akaali kaliwo mu budde obwo amafia
ne gavumenti ya Nachemali ya Yoweri Kaguta Museveni ke yali alina okuweereza ambasada Mubiru naye akasente akamu n'akeesibika. Bamafiyazi bano abali mu Butuluuki ne bategeeza nti Fred Kajubirumbuye essaawa zino obulamu bwe buli mu mbeera mbi era batidde nnyo nti kubanga bw'afa kigenda bafuukira obuzibu. Abaana bano abali mu ggwanga erya Butuluuki ne bategeeza minisita ne ambasada Mubiru nti ffe essaawa zino tulemereddwa era Fred Kajubirumbuye bw'afa essaawa zino tulabika tugenda kukwatibwa. Abaana bano ababadde mu meeting eno ne bategeeza ambasada Mubiru nti essaawa zino tulina okusooka ne tujjawo omu ku baana abaleese obuzibu wano mu ggwanga erya Butuluuki, oyo gwe bayita Pato, omuntu w'owansi. Nti Pato statement gye yafulumisa olunaku olw'eggulo yatufuukidde obuzibu era Pato yatwanise. Pato essaawa zino tulina okunoonya embeera yonna gye tumugjawo. Pato n'alema okutambuza amawulire naddala ku peegi eya Fred Kajubirumbuye 2. Ekyokubiri nti bwe mba musobola mu peegi eno ya Fred Kajubirumbuye bagambye eki, bwe mba musobola peegi ya Fred Kajubirumbuye mugihakinge mugijjeko kubanga nayo etufuukidde obuzibu. Nti Pato of Uganda yenga ye mu kaseera kano nti yatufuukidde obuzibu. Bano abaana b'e Butuluuki nga bategeeza ambasada Stephen Mubiru mu meeting eyo etuddaawo. Ekyokubiri wammanga kye kino kye bateesezza. Abakulu bano bateesezza ne bagamba nti tugenda kutema empenda zonna tulabe nga tusirisa abantu bonna aboogera ku nsonga ya Fred Kajubirumbuye era twagala Fred Lumbuye embeera ye ebeere ng'ebuzaabuzibwa. Bategese okuba Fred Kajubirumbuye ekifaananyi nga bamutaddeko empingo. Wuliriza bulungi, bategese okuba Fred Kajubirumbuye ekifaananyi nga bamutaddeko empingo ne minisita oyo eyagenzeeyo nga n'abantu abambadde ebyambalo abali mu prison nga bambadde ebyambalo ebyefaananyiriza prison ya Uganda. Fred Kajubirumbuye nga bamunaanisa ekipale abasibe ekya yero wano mu Uganda. Bwe bamala omukuba ekifaananyi ekyo balage bulungi ng'ali mu ofiisi y'omulamuzi. Bwe balaga nti ali mu ofiisi y'omulamuzi, owaliwo agenda okwefuula omulamuzi mu ambassadors chamber atule mu ntebe eringa ey'omulamuzi, babalage nti Fred Kajubirumbuye bamuyimirizza mu maaso g'omulamuzi. Era nga ambasada Mubiru Stefani kino kyonna ne ttiimu ye bakikaanyizaako nga bagenda kikola mu bbanga eritali lyawala naddala ndowooza mu mwezi gumu okuva kati nga tegunnaggwako mission eyo egenda kuba ewedde. Baleete ebifaananyi ebyo babiwe amawulire g'e Uganda bitambulire ku mitimbagano balage nti Fred Kajubirumbuye bamuteeka mu mbuga z'amateeka ne bamulimandinga ekitalya. Kino kike boogedde wammanga ekisookera ddala, wuliriza video. Bateesezza amawulire bagenda gagamba nti Fred Kajubirumbuye bamuteekako omusango ogwa kidnapping, okuwamba omuntu, nti e Uganda yagussa nga bo ekigenderwa kyabwe kye kino wammanga nti omuntu yenna abeera ku musango gwa kidnap amala mu akwalimanda emyezi 6 nga tawozessa. Kino kiyambeko bannayuganda okusirika kubanga embeera eriwo bonga bo bakizudde bulungi nti Fred Kajubirumbuye ayinza obutawona olw'ekiiso kye baamukuba ekya arseniki. Era mu kino bagenda kutambuza ebifaananyi ku social media, ku TV ez'enjawulo balage nti Fred Kajubirumbuye ayambadde ekyambalo ekya prison. Emikutu egya social media era egya Facebook basazeewo okuhakinga page eya Fred Kajubirumbuye 2 balabenga information eyo bagiteekako abantu abaali badde babanja Fred Kajubirumbuye basirike era beewumuzeeko batandike okukola emirimu gye wammanga. Wulira akayitirirwa akalala, wuliriza emboozi nga bwe nabagambyeko gye buvuddeko mission. Waliwo abafamile ya Fred be bataddemu ssente era nabo ne bakkiriza okuwaayo Fred Kajubirumbuye. Mu ekyo kye bapanga ekigenda okukolebwamu ambassadors chamber awo Ankura
aba family ya Fred basazeewo babasalire ticket bagende mu ggwanga erya Butuluki babeerewo nti ng'abajulizi nga Fred Kajubirumbuye alinga ali mu kooti. Era mu kino amawulire ge tufunye nti batandise okunoonya ab'emitima eminafu ab'emitima emitono baganda ba Fred Kajubirumbuye basobole okubalinnyisa bagende mu Aksalai. Ulirise emboozi bakadde bange omukulu oba kigatto waffe ategeezesa amawulire gano bye bino byaŋŋambye nga mbategeeze. Fred Kajubirumbuye alias Chemical Ali baamukwata nga wayiseewo ennaku 3 eddagala lyajja erikolebwa mu ggwanga erya Russia ne likubibwa muganda waffe Fred Kajubirumbuye. Eddagala lye bakuba Fred Kajubirumbuye okulijjanjaba era n'okuliwonya kitwala emyezi 3 okumuyamba omuntu okuwona. Obutwa bwe baamukuba obutwa buno bugezaako okunafuya omuntu era omuntu oyo n'abeeranga mu bbanga ttono eritali lya wala nnyo asobola okuva mu bulamu bw'ensi eno. Ekyokubiri, Fred Kajubirumbuye baamukubye obutwa obugenda omulemesa okwogera nga bw'olaba Haji Hussein Kyanjo. Fred Kajubirumbuye abaana bano omu ku bo abali mu Aksalai baamuwa ssente ne bamuwa okutambuza obutwa buno bwe baakubye Fred Kajubirumbuye. Ngera obutwa bwe baamuwadde Fred Kajubirumbuye bw'anaaba teyeerwanyeeko nnyo wiiki omwezi gumu nga yakava mu nkomyo ajja kuba takyasobola kwogera nga bwe mulaba Haji Hussein Kyanjo. Obutwa bwe baakubye Fred Kajubirumbuye babuyita aseniki. Aseniki alimu ebirungo eby'enjawulo nga bugenda kumunafuya akoge era bwe si kyekyo agenda agoberere Sheikh Nuhu Muzatabate gye baamutwala. Okumanya bikaaba era binakuwaza abamu ku benjogedde nabo mu ggwanga erya Aksalai bantegeezezzaako nti meeting etudde abaana bano mulabule nnyo omulenzi gwe bayita Pato of Uganda. Simanyi oba ondaba Pato of Uganda omuntu wa wansi bwe kiba kisoboka bakuwe security. Pato abasajja bakugoberera. Pato of Uganda, try as much as possible entambula zo zirongoose. Pato bw'oba osobola okwebuzaabusa w'otambulira. Pato okumanya abasajja bakulondoola. Njagala kutegeeza ebigambo bino. Bonga boba mafias bagamba balemesezza okufuna ssente. Ekyokubiri bagamba Pato igwe oyagala nnyo Fred Kajubirumbuye era gwosobola okubalemesa mission ey'okumaliriza Fred Kajubirumbuye. Era bagamba nti Pato oyina b'omanyi abali emabega lwakuba watya musajja wattu mu ggwanga ly'oliko. Pato of Uganda, bannayuganda yonna gye muli mugezeeko okumutaasa ku mbeera eno kubanga Pato bapulaninga naawe okukuwaayo meeting kye bategeezezza minisita ne ambassador bagambye Pato of Uganda toyina biwandiiko. Ekyo kibaddewo ku list ne bagamba ono tumupangire akabadi bajje bamukwate kubanga talina bipapula bamuteeke mu nkomyo naye gavumenti ya Uganda emufune. Awo nno Pato of Uganda nkugamba ebigambo bino security yo gezaako nga bw'osobola ogitereeze kubanga Pato of Uganda waliwo omuwala gwe babadde bakusetingidde. Omuwala oyo bamusetinga mu kusooka ajje akubira essimu ayogeza simayiro ayogeza sitiriyo yeefuula ayagala okuyamba Fred. Yagamba nti ali Uganda. Yali amaze okutuula ku meeting mu Kikoni ne ttiimu emu eyagala okusaanya obulamu bwa Fred Kajubirumbuye ne bagamba omuvubuka ono tumutega omuwala n'obuuka akakodi ako. Kati essaawa zino Pato of Uganda nkugamba ebigambo bino wammanga. Ekisookera ddala weegendereze abantu b'onyumya nabo abakubira essimu bwe kiba kyetaagisa essimu yo gijjeeko because these mafias the second person in chamber gwe baagala ye gwe Pato of Uganda. Pato of Uganda nkugamba ebigambo bino
Bannayuganda abawangalya ku Mama Teresa restaurant awe Aksalai bakuwaddeyo dda era tebakwagalirako ddala. Waliwo n'omukyala omulala gwe banoonya nga bagamba yali girlfriend wa Fred Kajubirumbuye. Mama wonna wooli weegendereze, togeza n'okwata essimu y'abajambula bano. Gwe omukyala gwe bagamba nti wali mukyala wa Fred Kajubirumbuye, try as much as possible security yo ogitereze. These mafias baagala mission ya Fred Kajubirumbuye egwe mu bbanga eritali lya wala nnyo. Era nfunye amawulire agantegezeddwako basazeewo okugenda ku nnyumba ya Fred Kajubirumbuye. Nsaba part of Uganda genda ojje mu information mu nyumba ya Fred Kajubirumbuye. Bano abasajja basazeewo okuddayo ku nyumba ya Fred Kajubirumbuye. Cameras eziriwo bazijjewo. I repeat, cameras Fred Kajubirumbuye we bamukwatira baagala kujjawo evidence. We bawulidde nti waliwo private investigator agenda okujja mu kino okutta obujulizi. Cameras Fred Kajubirumbuye we yasengukira. Part of Uganda bw'oba tomanyiibwo, please and please contact me nkuwa omuntu agenda okutuusa Fred Kajubirumbuye we yali asula. Era mu kino banneighbors abaliraanye Fred Kajubirumbuye we yali asula bataddewo ssente ze bagenda obbawa okulaba nga basirika. Era mu kino mbasaba bannayuganda yonna gye muli, essaawa zino ennaku bbiri nga tezinnayita, try as much as possible. Ambassador Mubiru ali e Butuluki ne embassy eye Uganda mu Butuluki mugiteeke kazito. These mafias are planning okulaba nga obulamu bwa Fred Kajubirumbuye babusaanyaawo. Wuliriza emboozi ngenze mu maaso. Emmotoka eyakozesebwa mu kuwamba Fred Rumbuye, amawulire genfuna amanga ge gano. Abano ba mafias bateesezza emmotoka eyawamba Fred Kajubirumbuye okulaba nga bagisaanyaawo, nga bajjamu tracking devices zonna ezaakolebwa. Emmotoka eno ebadde ankula ku kitebe kya poliisi ekikulu. Era essaawa zino bagenda kukwatagana n'ebitongole ebyokwerinda balabe ng'emmotoka eno ebuzibwawo okutta obujulizi. Ekyokubiri, wulirisa emboozi. Bakadde bange mwenna gye muli mulabika mutidde nnyo era mugamba mumira nsanafu tukole ki ku nsonga ya Fred Kajubirumbuye. Njagala okubategeeza omulya mmere omwesiganga kitono. Abaana bali e Aksalai essaawa zino mission yabazitoweredde era batudde mu meeting n'abakulu abamu abali mu UK be nabagambako nga Alex Kasujja ne mukyala Mumbejjandagire ali mu America, ne basalawo nti bitiiru eno essaawa zino eyinza obbasala kwe kuleeta za akawunti babasabe ensimbi. Era bano bwe bati be babadde nga basiiza buli ekibadde kigenda okuyamba Fred Kajubirumbuye. Mutabani wange part of Uganda twayogerako ne tiimu ne tumugamba bafune private investigator. Bano bennyini ne babiyiwamu amazzi ne babisaanyaawo. Twajja ne tubagamba bagulewo police file mu ggwanga lya Butuluki eya missing person, ne batiisa abaali bagirina ogigulawo. Bo bennyini ne basituka nga bakozesa bamafiya b'ettake ne bagamba bwe mulaba omuvubuka bw'ati n'ebifaananyi bye ebya part of Uganda ng'atuuse mu mukwate, kubanga talina bipapula, kubanga aliyo mu bumenyi bw'amateeka mu ggwanga erya Butuluki. Bano bennyini tebaakoma okwo. Bwe twajja wano ne twogera nti essimu za Fred Kajubirumbuye bazitadde yazifulashinga bwe yali ng'ategedde bagenda mukwata, ne baddayo mu sewage okuzinoonya. Twebaza Katonda nti tebaazifuna. Era mu kino njagala okutegeeza omuvubuka eyali akola mu factory ng'asula ne Fred Kajubirumbuye, sebo amannya go twagafunye. Tumanyi kati we weekwese mission wagirimu ey'okuwamba mukwano gwo.
era gwe wennyini akola mu factory sigenda kwogera mannya go olwaleero ne gwe ssebo Fred okumukwata gwe yaggulawo n'ogenda era gwe wennyini gwe yakwata ka video akamu akalalumbu ye yakakwata nawe n'okwata akalala era tutegedde bulungi nti gwe omuvubuka akola mu factory mu kaseera kano otidde nnyo ebitagambika